Abalabi baffe balungi abadde Mix Media mujje baleko gye mutuusaako engalo amanya n'eddoboozi akosse eki President w'e Masaka City. Bambi subscribinga, likinga, commentinga, sharinga, followinga the Mix Media. Gwompya subscribinga kona ku kadde omale onyige all obeere ng'ofuna obubaka bwonna bwe tuba tutaddeyo. Ntumirako abali e Masaka, mu Nnyendo, abali e Mbalala, Kyotera, Kata, Dubai, Kenya, Tanzania, mambo vipi, Kenya, mambo vipi, Rwanda, Kigali, South Africa, Germany, France ne mu America mbaagala nnyo. N'olwaleero ntuuse nga mbaleetedde ennyumba ya mwana mulenzi Palaso amanyiddwa nga Uncle P Swagga Free Boss ng'ono yazimbye ennyumba egenda kuba ya myaliro 5 nga olaba pulaani yaayo nga nayo ennyininyini weefaanana. Muganda wange maanyi ddala ono ava mu Mayanja family. Ennyumba ya myaliro 5 ge maka gaali mu kuzimba, amaka amapya gazimba buno obudde nga gali wano mu Kampala, ng'ate pulaani yagijje Yitale oba bayinginiya abagenda ogizimba pulaani abagikubye bayitale n'agiwa bannayuganda wano ne basobola okugizimba. Ennyumba ya Uncle P eneesangibwa Makindye wano mu Kampala oba Makindye wakati, Makindye mu kibuga wakati, Makindye mu center mu Kampala district, ng'etudde ku yiikeemu nga egenda kubeerako mu maaso n'emabega nga zino zi compound za mirundi ebiri, ey'emaaso n'ey'emabega. Compound y'emabega etudde 10 ku 10 ng'ate ey'omu maaso etudde 5 ku 10. Ennyumba eno eya Uncle P ya bisenge 15 byebisenge bigenda okubeerako nga kuliko ebiyungu, ebinaabiro, nga kuliko toilet, kuliko studio waliko dingira ennyimba, nga kuliko naawe wasobola okukoleramu kadwiro oba giyite jimu. Ennyumba eno egenda kubaako balukoni 5 era ng'erinako ne shade 4. Ennyumba ya Uncle P egenda kubeerako swimming pool 2 ey'abaana abato n'ey'abantu abakulu, ate ng'obutebe wabweru w'otuula we buli nga kuliko obw'abaana abato n'abantu abakulu, nga swimming pool eno egenda kubeerako ne swimming pool attendant naye ng'eri mu maka ga Uncle P muyite Uncle Palaso Swagga Free Boss. Ennyumba ya Uncle Palaso oba ya Uncle P pulaani eno eraga erina okubaako studio egenda kubaako awo waliko dingira ennyimba n'ekisenge awo w'okoleramu live oba w'oyimbiramu live nga olaba ewa Spice Diana we wali ye Uncle P. Ennyumba eno pulaani bwetyo wegenda ofaanana. Egenda kubeerako gardens ennungi ennyo w'osobola okuwummulira n'onywerawo ka juice n'olirawo akamere nga kuliko n'emiti emirungi ddala ewa Uncle P. Ennyumba eno eya Uncle P Swagga Free Boss egenda kubeerako amafumbiro 2 buli kimu mwekiri ekibeera mu ffumbiro, okuli zi oven, okuli ezo zi pressure cookers, byonna bigenda kuba kungana n'osobola okutuula n'onywa ka juice ko oba n'owomerwa ka lanchi ne ka sapa kennyini. Ennyumba ya Uncle P egenda kubeerako rooftop waggulu nga wano osobola otuulawo waggulu n'okiringirayo n'onyumirwa ka music, oba onywamu ku mazzi n'onywamu, oba onywamu kenge nako n'onywako, era bigenda kubeerako waggulu eyo ku rooftop ng'asobola okulikodingirayo n'ennyimba waggulu eyo n'abeereyo n'akiringa ne bayimbi banne abanene, ng'ate ekibuga Kampala abeera akirengera, Entebbe Road yonna abaagiraba ne airport abaagiraba ku rooftop waggulu eyo, ng'era akawo kagenda kubeera eyo waggulu nga kamufuuyirako ddala. Ennyumba eno bweti bwefaanana pulaani yaayo. Pulaani y'ennyumba eno eya Uncle P oba gimuyite Palaso egenda kubeerako toyi ez'abaana abato n'ez'abantu abakulu, era nga kuliko n'ebinaabiro ebirungi ddala. Ebinaabiro ng'amazzi mwegali, amazzi agagooca n'aganyogoga, toilet zino, ate ng'era kugenda kubaako n'ebinaabiro byennyini eby'abagenyi n'abantu ab'ewaka. Ennyumba ya Palaso egenda kubeerako bba awo wasobola okusembereza abagenyi be singa obeera omuyimbi omukyayiridde oba ne bano abantu aba bulijjo, nga ka juice mwekali, ka mineral water mwekali, ka wine mwekali, singa mikwano gy'abayimbi babeera bazze nga bazze omumukyalirako nga tekikwetagisa gamba muleetayo eccupa awo tugitumye wali omwana boda agireete. Agenda bugenzi mu bbala ye yeewaka n'abawa akenge oba otuzzi n'onyumirwa wamma ggwe. Gy'ennyumba ya Uncle P wegenda ofaanana. Ennyumba eno pulaani yaayo eraga kulina okubaako museum nga wano waliwo ebifaananyi eby'abakabaka bonna, eby'abayimbi bonna oba bayimbi banne, okuli aba Bobi Wine, Chameleone, King Saha, Juliana, Bebe Cool n'abayimbi abalala bangi nnyo, ng'era mugenda kubaamu ne awards zennyininyini zaawangudde. Ebifaananyi ebyo byonna bigenda kubeerako ne ttiimu yennyininyini egenda kubeerako. Ku nnyumba ya Palaso kuliko cinema hall za mirundi 2 nga kuliko wano abaana abato we balabira bukatuni saako n'abantu abakulu gwe bawuliriza ka music kaabwe oba amawulire, nga kugenda kubeerako ne ruumu emu eno y'abantu be
aba bakola ku social media platform ze ngegenda kubeerako ku nnyumba eno ngate ne sound proof mweri ng'eddoboozi terifuluma. Ennyumba ya Palaso egenda kubeerako amaliro ga mirundi 3 nga n'osobola okuliirawo emmere yo n'odda wali n'otula mu ntebe n'onyumirwa kiggemu oba ng'okinyumira n'olaba amawulire. Sitting room za mirundi 2 nga nazo zigenda kubeerako ku nnyumba eno ye pulaani yaayo. Ate room siri ennene, room ziri zikabejja nga si bwe buno obuluumuluumu. Ennyumba ya Nkopi muyite Mr. Lizard egenda kubeerako ekisaawe wasobola okusambirawo omupiira n'abaana be saako n'egyo mikwano gye singa baba bazze okumulaba okuli bayimbi banne mu kakompawundi awo ng'asobola okusambirawo akapiira. Pulaani y'ennyumba eno kugenda kubeerako gym nga wano wasobola okukajjuliza saako n'abaana be n'abaana abato nga nabo balinako gym eyaabwe ate nga ne instructor kwali nga kuliko naawo abakulu bagenda okukajjulizanga ku gym eno. Ba instructor bagenda kubaawo nga bakuyigiriza bakola batya basula batya ebyuma. Ennyumba ya Nkopi egenda kubeerako parking 4 nga kuliko ya ground floor eno eri ku nnyumba wansi bagiyite basement, garage mosobola parking emmotoka ne parking egenda okubeera mu compound osobola parking emmotoka eziwere 10 mu compound awo nga ne kashedi kagenda kubaawo ng'akali eno ewakadde gy'abeera. Enzigi n'amadirisa g'ennyumba eno eya Nkopi fashion yagikopye mu America era ng'egenda kuba okuziggula enjigi olina okuba ng'olina fingerprint oba ne face recognition awo nga ziryoka ziggulawo ate nga ne gate kigenda kuba kyekimu nga kuliko gate entono era kigenda kuba kyekimu. Ennyumba ya Nkopi bagenda giseresa mayinja nga gano yagajja ekitale tebagenda teekako mabaati ye pulaani yayo wegenda okufaanana. Ennyumba eno eya Palaso egenda kubeerako ebimuli ng'ebimuli bino yabijja wabweru w'eggwanga okuli America, Dubai n'ebimu byajje wano ewaffe Uganda ate nga n'emiti mu lujja gigenda kubeeramu egyo egy'ebibala egimu yagijje wabweru w'eggwanga yamala gijje Dubai. Ennyumba eno eya Swagga Free Boss egenda kubeerako lift za mirundi 2 ng'ate n'amadaala nako kwegali gw'aba ayagala amadaala gw'okozesa gw'ayagala lift gy'oyagala gy'okozesa. Ennyumba ya Palaso eno gyali mu kuzimba ensonda ezeesigika zaatugambye ennyumba ya Mr. Lizard Swagga Free Boss eno ennyumba egenda kubeera ekwata kifo kya kumwanjo nnyo egenda kumalawo biliyoni 10 sente eza Uganda. Ennyumba eno ze sente zegenda okumalawo ng'olaba ettaka okwo kutudde ekizimbe kuno muganda wange nero lyatutte sente n'abakozi bennyininyini abali okukolako abamu yabajje bweru abalala wano waffe Uganda nga ekwata kifo kisooka egenda okuba ennyumba empanvu nga ya myaliro 5 nga ya muyimbi wa wano waffe Uganda wabasinga obungi balina gumu abalala balina 2 naye egenda kuba ya myaliro 5 ng'ennyumba eno egenda kubeeramu tekinologi omulungi ddala era ng'omu yamujje mu Germany, Italy ne America ne awo mu Dubai. Bambi subscribinga, likinga, followinga, sharinga The Mix Media. Gombye subscribinga kona ku kadomale onyige olobere ng'ofuna obaka bonna bwe tubatadde wano ku The Mix Media. Nyongero okubajjukiza Masaka Genadi nga balina ebizimbisibwa byonna nga basangibwa Omutumbe mu Kitawuluzi. Bakondeko kwene namba 78799102 bakuweereza ebyokuzimba byonna babirina oba ebizimbisibwa okuli sementi, mitayimbwa, misumaali byonna babirina. Masaka Genadi build your dreams. Nyongera okutumirako mikwano gyange abali Mukono, South Sudan, abali ne mu Sudan, Arab Emirates, Canada, Qatar mbagala nnyo. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okutumirako nnyo ne King Saha Rose Shira Kasaggadde mbagala nnyo n'abaana mwe n'abadde Mix Media mwebale kulaba Ssaabasajja Kabaka awangale mubeere bulungi mweraba bye bye.